Ndio ya sasa nje isarengera ni Kongo licho litukiro ko wejeri Dengera yo wansi yeye Seri Ebera ni wala radiator Kati waweli inyi nterimu mbade baheri wakati wa mipira inji ni wazi tete aro chitaro sawa amakulabi kawanisi so Speedy. Speedy. Embima. Obutambala nkoki? Nkofira. Abasco. Sente bavuze ba boda boda. Mu division na Mugongo ate nganze mwogeze waabwe wa Kiso olwaleero tukyaziza deputy director wa traffic mu ggwanga n'abakulu bekikwatako bonna ba permit n'ekigendo ky'okulaba nti abavuzi baffe mu kaseera wiiki ejja nga balangidde ebikwekweto ebigenda okukwata boda boda zaabwe tubisalire amagezi ng'obudde bukyali lwakuba tufunye okusoomoozebwa nti tetunnaba kwanukulwa kiramba kumanya muwendo gwa permit omutuufu. Ekyo nno oluusi oba oli awo kiteeka abavuzi mu kateebe n'okubakwata nga bakyebuuza. So nja kusaba traffic yeyongezeyoko ebiseera bya operation. I think omwezi nga mulamba twongere okulaba nga tubasagulira bwe balina okujja ssente newankubadde nzeezi yatuwa kati ng'abavuzi abali wano basuba kumpi mu 15,000 bw'obalabula mu ssente tezisobola kuwa bantu bano bonna ntandikwa okulaba nti basobola okufuna permit. So nja kusaba poliisi esooke etwongere akadde then tusomesomese ate tusagule n'amakubo amalala galina okwongera ku ssente muzeezi yatuwa okusobola okubadduukirira. Njagala okutegeeza abatulaba ne bannayuganda ne baganda bange bano abapoliisi emisomo gino tusaba gyongerere ddala nga kati mu Kira municipality tulina division 3 twandisabye nti emisomo gino basooke bagyongere buli mu division kubanga naffe tukyalina omulimu gw'okusomesa baganda baffe bano ku nsonga y'okufuna permit naye ate era ne twongera ne twekubira omulanga eri gavumenti. President Museveni yatugamba ababodaboda tuwenga tusasula emitwalo 10 gyokka tufune permit naye bwe tutuuka kuba permit tebasobola tuwa permit ku mitwalo 10 president gye yalagira. So tusaba ti gavumenti eyongere eyetegereza awantu we batulemeseza okubanga tusasula emitwalo 10 president gye yatugamba nga ali ekaweeweeta nti asazeewo bodaboda ewenga emitwalo 10 efune bodaboda. Tusaba ekintu ekyo bakituukirize naye president wabyogera bo si bye bateeka mu nkola. So twandisabye ffe ng'abavuzi ba bodaboda twagala nnyo okugondera ebiragiro naye akasente kangi tosobola kumpeesa ssente zenkanankana na wa mmotoka. Ffe twongera kwegayirira abakulu bekikwatako bateeke omulanga gwa president mu nkola ababodaboda basasule emitwalo 10 naffe twatandise enkola ey'okwatirako baganda baffe ababodaboda nga ffe abakulembeze twebaza omukulembeze w'eggwanga nti yatuwa ssente ffe nga mu Kira municipality twafunayo obukadde 10 naye gwe ng'oyagala okufuna ku bukadde obwo 10 ali eyampuliriza n'andaba jangu ku ofiisi mubenga musevinga tubakwatireko mufune permit temulinda bakwata temulinda bikwekweto omulango ogwo twagutandikako dda tugaba bodaboda
ku kibanja mpola ng'ate bodaboda sente ziziguze twongeramu emitwalo 5 gwokka. Mujje tubasomese, mujje ku office abakulembeze b'amastage tubabuulire enteekateeka ne bwe guli mubenga musevinga, tubawe bodaboda abasevinga tubawa pameti, tuli mu kwasizaako nga kati ekiti kifumba wakafulumya abantu 49 era nga tubakozeemu omulimu ne OC traffic owakira division. Ogwo omulimu tugukoze tukubira bannaffe abali eyo mulanga abawoza sente bazifuna bazirya, mujje mumanye, mujje ku office zammwe wano mu Kira municipality. Namugongo division yafuna obukadde 10. Oli wadde mbo butajja ku municipality n'ogenda ku Namugongo division. Sabo awo nzija Korasi helmets zize nga zireeta akabenje. Ati enkofiira eno muganda wange mukwano gwange wuliriza tepuli basiru era abaakola bodaboda si basiru nti ne bagamba nti buli muvuzi wa bodaboda yenna alina kwambala nkofiira yali atali musiru. Yagala kubuuza oyagala poliisi eryoke ekukwata oyambala enkofiira? Enkofiira yani ya poliisi oba yo? Enkofiira yo. So this is the mistake you make. Okwambala enkofiira sebo muganda wange si kwe kugiteeka ku mutwe kwokka. Njagala ina kwa element ajje wana tu demonstratingireko. Bw'oba olina enkofiira empya gireeta ntoleeta kikadde. Yes, gwe jangu wano. Wakoze eki? Wasibye fastening. Now damusumulule. Girekemu sumulula wano wansi. Kakati bw'oba oyambadde bwoti nga tosibye n'oli atambaliddeko ddala mwena mufaanana. Mwena teri banjawulo, toweerimbanga nti nze nyambadde enkofiira ate sisibye. Bino tebiri mu nguzi. Gw'olowooza you have a right of way. Ebitaala tebikukwatako. Ani yakugamba? Ani agamba ng'ekitaala tekikukwatako? Olina kuyimirira. Ate mu bitaala awo kambayigirize kuva olwaleero. Mu bitaala waliwo kye bayita stepping line. Stepping line eno mugimanyi? Eyo n'emmotoka ne pikipiki tesaanide kuyitawo. Wano naye mwe mugenda ne muyimirira makati. N'olyoka n'otunuulira omusajja n'omulaba n'ogamba Mukama akusaasire. Emmotoka bazitadde we ziyita naye gwe oli mu kukola. Waliwo improper overtaking. Okutasaanite. Okuvuga nga temuyina license. Abamu buvuga pikipiki zitali mu mbeera nnungi DMTs. Abamu mutambula ne muvuga ne mutuuka ekiseera ky'okukoowa. N'okoowa n'ogamba nkooye. Omubiri gwagala naye obwongo bwayesibye dda. Lwakitotomera. Kati owuliriza, bwe nali nkola research bangamba nti ffe mu kukoowa kuno kw'owulira tuwulira nga tetwagala kwebaka. Lwaki? Kati kye tukola
tugenda ne tufuna ebyambalo bya mirundi ng'ena ne tubyambala tubacekinga kati saawa zino musanga nga mubirina. Olina ekyambalo eky'omunda, otaddeko ekyokubiri, otaddeko ekyokusatu, otaddeko n'ekyokuna, n'omala ennaku nnya ng'oli ku kkubo. Sebo muganda wange, lwaki awo towunya? Ndimba lwaki towunya? Tonaaba nakyo oyagala musinga ve mumpiisi ajja kusomesa nti genda onaabeko ng'ogenda kunoonya akawogo. Lwaki munswaza? N'obuvunaanyizibwa bw'olina ne famire gy'olina n'abaana n'abako. Bw'oba kasitoma abasanze ku siteegi, kyanoonya ajja kulaba pikipiki erongosezza, eri mu mbeera nnungi, alyoka alaba ayambaddeko bulungi, ali simaati. Bayirawe mulimu abalungi ennyo, abalina n'ebitambaala ebi bibiri ebisiimuula ku piki n'ebisiimuula ku ki. Naye gwe enviiri tozisalangako, n'ekirevu tekirabangako eggirita. Simanyi n'ebire by'abansi. Bikwatako bannange, muswaleko engoye 4 types. Nawe n'otuuka waka n'oyegala nvula wali mu ntebe n'ogamba owaayo nvuddeyo, maama w'abaana fumba kwawe ekyoggulo nkirinze, n'olyoka n'ozimbagatana mu ntebe nti oli taata w'abaana. Olimba n'ojjamu ejaketi. Awo Katonda yamanyi mujja kugusalira eri kugombolola. What am I trying to demonstrate? Kyekyengezaako okuyigiriza, kyekyengezaako okuyigiriza muganda bange, muweereze ekitiibwa omulimu gwe mukola. Mumanye nti omulimu guli recognized by the government of the Republic of Uganda. Are you getting me? Now, bw'ona okuteekamu ekitiibwa, gavumenti ejja balowoozaako neba ate balowooze jabalowoozaako dda, kubanga mwafuna ssente, muli bagagga. Tudde ku mulamwa, kikyengezaako kubasomesa. Violation of traffic rules. Muwulire obutagoberera amateeka. Temumanyi buno bubonero, temumanyi nti eno highway code kyetegeeza, temumanyi nti eno tosaanidde kuvuga mu one way. Kwegamba buli kimu kyonna gwe kyomanyi, olina bodaboda wagula, Katonda yafuga, Katonda yamanyi. Ogenda kyewagula, olunaku bwe luziba n'ogenda waka n'oleeta ekyeggulo, omukyala n'agamba kulikayo, bambi byebyo. Naye bikwatagana n'amateeka, tolina kyomanyi. Tugenda kubatta wano n'olyoka n'olaba engeri gye muyingira mu main road. Yayingidde bwati ne maani bakuli. Manyaga yasaze omutwe ati. Oli yajjeyo omutwe. Nadda sayidi yooli. Nakupa ku mwambwe.